الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الكريم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تتانسناكم تنذرز الله سبحانه وتعالى nannini buyinza nannini kuteekateeka nannini busobozi nannini biragiro. Qur'ani egamba nti yudabbiru al-amr, Allah subhanahu wa ta'ala sabiragiro kuva mu ggulu bijja mu nsi. Tumutenda Allah subhanahu wa ta'ala olw'okubeera nga tusobozesa nate okubeera nga tusinkana olwaleero nga bulijjo tusinkana buli lwakusatu okubeera nga tubeerako ensonga zetutaane n'okubeera nga twegereza umuri diniya ensonga z'eddiini yaffe ezikwata ku busiraamu bwaffe n'okubeera nga twejjukanya kubanga omutima guno gwa kubeera nga gujjukanyizibwa. Allah subhanahu wa ta'ala yakola omuntu ng'emmere ye, omuntu alina kubeera nga omubiri gulya mmere eva mu ttaka kuba gwava mu ttaka. Allah tabaraka wa ta'ala nakola omwoyo nga emmere yaagwo olw'okuba gwava mu ggulu nga gulina kulya bigambo ebyava ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Nawe ekyo buli lwakusatu tubeerawo okubeera nga twejjukanya. Tuli ku mukutu gwaffe Tahira Islamic Center, tuli ku mukutu gwaffe Al-Huda Da'wa and Charity Foundation, tuli ku mukutu gwaffe Knowledge and Service, kwe tuli ku mukutu gwaffe Facebook page Sheikh Aqsam Ilyas, kwe tuli beera ngo sharinga kona ku munno atanaba kubeera nga atuuka abeere nga atuuka sharinga obeere nga tuganyirwa ffenna insha Allahu tabaraka wa ta'ala. Bw'oba olina ekibuuzo okusinziira ku musomo oguba gusomeseddwa osobola okubeera nga okitayipinga n'okiteeka waawo, tujja kubeera nga tukikuddamu biidhinillahi tabaraka wa ta'ala bwe tuba tulina obudde. Bwe tuba tuvudde ku mpewo ate tusobola okubeera nga tukitandikirako olunaku olwokusatu olujja biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Nga bulijjo tulina ba Sheikh Musansango ali mu nnyumba ne Sheikh Haddadi naye mwali mu nnyumba. Omulundi ogwayita twatunuulira ku nsonga ezaali ez'enjawulo naye ng'omulama gwaffe omulundi ogwayita twagamba nti man arada an-najaha fi dunya wal akhira falyakun bi sab'in ashya'i. Twagamba omulama gwaffe omulundi ogwayita nti omuntu ayagala an-najaha okuwona, omuntu ayagala okuwona ng'awona ku duniya ne ku akhira falyakun bi sab'in ashya, ateekeddwa okubeera n'ebintu 7 nga biri mu bulamu bwe. Omuntu yenna ayagala okubeera ng'owangula edduniya kubanga edduniya tewangulwa. Edduniya tewangulwa. Abantu bonna abagireeseeko amampaati abagireeseeko amalala bafuudikidde ng'edduniya ye bawangudde ne babeera nga bayingira ettaka. Naye omuntu ayagala okubeera nga awangula mu dduniya, okubeera nga awangaala bulungi nnyo, okubeera nga awona ebizibu mu dduniya, okubeera nga awona okuwalanibwa mu dduniya, ate si dduniya yokka ne ku akhira, omuntu okubeera nga awangula akhira, okubeera nga afuna jjana, Allah tabaraka wa ta'ala amutaasa omuliro falyakun bi sab'in ashya, ateekeddwa okuba n'ensonga 7. Era nkakasa nga abaaliko omulundi ogwayita twatunuulira ku nsonga eyasooka n'ensonga ey'okubiri kwe twakoma biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Tugenda kubeera nga tugenda nga tweyongerayo mu maaso n'ensonga ey'okusatu. Twagamba nti ensonga eyasooka twagamba nti addiini, omuntu okubeera nga awangula mu dduniya muno, okubeera nga edduniya agiwangula, okubeera nga awangalako ng'ali mirembe, ne ku akhira okubeera nga agenda kubeera mu bantu abeesiima, ateekeddwa okuba ng'alina eddiini. Ne tunnyonnyola ku nsonga y'eddiini abaaliko mwalaba bulungi engeri gye twayogera ayaati ne tubeera nga tuzireeta nti omuntu alina eddiini awona ebizibu bingi mu nsi, bingi byeyerekereza olw'okuba nti alina eddiini, ate n'eddiini egenda kubeera sababu okubeera ng'ayingira ejjana awona omuliro. Twalaba ensonga ey'okubiri al akhlaqu, okubeera nga omuntu abeera n'empisa, okubeera nga yeeyisa bulungi. Kino nakyo twakyogerako, omuntu okubeera ng'alina empisa. Bingi byawona okubeera ng'alina empisa, ate bingi byawona ng'abiwona mu dduniya, ate ne ku akhira olw'empisa ze ennungi z'alina agenda kubeera nga afuna okwesiima. So mukkiriza insha Allahu tabaraka wa ta'ala Sheikh Musansono abayo ku salaamu ne Sheikh Haddad abayo ku salaamu, ate insha Allah tubeere nga tutandikirawo ku musomo gwaffe ogwo bi'awnihi tabaraka wa ta'ala. Sheikh abasiraamu beera nga obabuuzaako. Sheikh Haddad tutandike naawe biidhinillah obeere nga obuuza ku basiraamu bamanye nti mu nnyumba muuli, thumma ne Sheikh Sulaiman ate oluvannyuma tubeere nga tutandika insha Allahu tabaraka wa ta'ala. Naam, barakallahu fiik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam.
baganda baffe mwenna abali eyo bali ku mutimbagano ne ku mukudu gwaffe Twahira Islamic Center amanya n'eddoboozi Sheikh Haddadi Kikomeko biidhnillahi tabaraka wa taala era mu studio mwetuli insha Allah tabarak mukiriza Sheikh Sulaimani ate naye ababerenga yusallimu alaykum tuberatenga. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين. الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين. ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولد يتيما صلى الله عليه وسلم ولد يتيما وعاش كريما ومات عظيما صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، أولا أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى جل جلاله، وأحييكم بأحسن تهية ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. oluvannyuma lw'okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala جل في علا atuwangaziza okuva ku lwokusatu oluwedde n'atuusa ku lwokusatu n'olwaleero mu mwezi guno ogwokutaano nga tukyali balamu. Era nga bulijjo mu nnyumba mwetuli basheekhe aba bulijjo inshallah ta'ala. Nsaba Allah w'ekitiibwa aseebingira n'emirembe ku nabbi waffe omulungi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Bwe maze nnaamira omwoyo gwange n'ejja mwenna abatuwuliriza era abatulaba ku mitimbagano gino egy'enjawulo, naddala omutimbagano waffe guno oguyitwa Twahira Islamic Center n'omutimbagano oguyitibwa Al-Huda Dawa and Charity Foundation ne Aqsa Seremba Facebook inshallah ta'ala. Bannange kutya Allah nsonga nkulu ekyo Allah kyatwetaazamu oluvannyuma lw'okubalaamira okutya Allah subhanahu wa ta'ala ne bannaffe abali ebweru w'eggwanga ne mu ggwanga lino eryaffe Uganda. Bannange muveeyo buli muntu alaikinge inshallah ta'ala nga Sheikh bwe yabagambye, kubanga zino ensonga zetugendako nsonga nkulu era zeetaagisa okuziwa ebiseera n'ebirowoozo. Nga bulijjo amanya n'eddoboozi Sheikh Sulaimani musanyusa inshallah ta'ala. Nga mwanjuzi bw'atwanjulidde twatunuulira ensonga 7 nga bwe zibeera mu bulamu bw'omuntu afuna kye bayita annajaha, afuna okuwangula, afuna okuwona ebizibu by'ensi eno ne bya akhera. Naye nga mu bintu ebyo 7 wiiki ewedde twalaba ekisooka ng'ekiteekeddwa okubeera mu bulamu bwange nze ayogera ne mu bulamu bw'abantu bonna abatuwuliriza addiini. Bannange okubeera n'eddiini kimu ku bintu ebireeta obuwanguzi n'okuwona mu bulamu bw'omuntu muno mu nsi ne ku lunaku lw'enkomerero. Ekyo tetujja kirwako, ekyo kyaggwa okusinziira obudde bwe tulina. Ekyokubiri al akhlaqu, empisa. Sheikh twatunula ekigambo mpisa nga kigambo kikulu era abantu basobola okukusembeza ne bakwagala olw'empisa ennungi. Era twatunulira ayati nnyingi nnyo ne hadithi nnyingi nnyo ezitulaga ekigambo ky'empisa. Ne aya kwe twakomekkereza Sheikh nja okutandikira inshallah ta'ala. Ayo yankwata nnyo mu babiro ekwata ku mpisa. Allah yagamba nabbi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a'udhu billahi minash shaitani rajim, nagan fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidha alqalbi lanfaddu min hawlika. Allah yagamba nabbi wa Muhammad sallallahu alayhi wa nagan sallam, fa bima rahmatin min Allah, ne kulw'okusaasira okwava eri Allah subhanahu wa ta'ala, linta lahum, bamasahaba wabakwata bulungi, abasiraamu wabagondera. Okiraba? Walau kunta faddan ghalidha alqalbi, singa wali wabboggo omukakanyavu w'omutima ow'empisa embi, lanfaddu min hawlika,
bantu bali kudduseeko ne bakulekaawo ng'oli bwannamunigina n'otabaako akuyambwa dde okugoberera. Kati Sheikh waleeta ensonga n'oga nti bannange kino kigende eri baddaayi bonna nti bannange ebigambo by'okuvuma n'olaba nti oli w'amaanyi gwe n'ola nti obusiraamu nga n'ekifo osobola okikuba ng'olaga nti oli w'amaanyi bannange obusiraamu si bubwo obusiraamu bwani bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Eyali omubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah bw'atyo bwe yamugamba naga nti walaw kunta faddan ghalidha alqalbi oba kubanga wali wa bboggo oli wa busungu oli mukakanyavu wa mutima amakulu nakyemalira atagambwako bonna baali kudduseeko abasiraamu tewali badde akugoberera wadde okukwagala olw'empisa embi. Sheikh onjukiza etteeka lya Allah tabaraka wa ta'ala basahaba bayina enkola eyo naam wa idha ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilayha wa tarakuka qa'ima waliwo ekiseera nga ebyobusuubuzi bijja nga bamuddukako ng'ali mu khutuba sallallahu alayhi wa sallam ali mu kuwulira byobusuubuzi bizze ne badduka ne bavaawo ne bagenda mu byobusuubuzi naye fa bima rahmatin min Allah Allah tabaraka wa ta'ala olw'ekisa kye n'okusaasira kwe n'obukwata mpola wa nabbi yabamugondeza ne babeera nga babeerawo. Naam Sheikh. So ekigambo mpisa tukitwale nga nkulu naddala baddaayi empisa zeetaagisa abakulembeze empisa zeetaagiza abantu abawansi buli muntu yenna yeetaagisa empisa era twala mu hadisi esinga obutono nga nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yaga nti akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khulqa omukkiriza asinga abakkiriza obukkiriza obujjuvu ahsanuhum khulqa yabasinga empisa ennungi. Kati utandika okwebuuza nti okwogera nga ovuma abantu kya mu mpisa nnungi Sheikh omuntu ne bw'abeera nga mwonoonefu ng'ali ku ddaala ery'obwonoonefu sikyali badde kirungi kumuvuma yogera naye mu njogera esinga okubeera enki ennungi olw'obujulizi buno Allah subhanahu wa ta'ala agamba nabbi we Musa jalla fi'ula ne muganda we Haruna Allah bagamba nti idhhaba ila fir'auna innahu tagha mukwate kubiri idhhaba mugende gwe Musa nabbi wange Musa ne Haruna muganda we idhhaba mugende ila fir'auna naam eri omusajja ono Faraawo innahu tagha mazima ye tagha yatwagga mujemu okiraba mawale kiwaji okiraba naye faqula lahu qawlan layyina faqula lahu mwogere naye mumugambe naye qawlan layyina naye mumugambe ebigambo nga byabukwata mpola si byakuvuma si byakumukandula. Allah abagamba nti la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha oba olyawo yatadhakkaru ajja kufumiitiriza aw yakhsha era afuna okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Sheikh kigambo kinene eyayita ana rabbukumul a'la nze katonda wa waggulu kati Allah n'agamba bano nti yadde yatuwa ku ddaali lifaanako bwe lityo naye mugende eyo naye bwe mutuukayo nga mwogerezegana naye mukozese ebigambo ebiwooma. Allahu akbar. Ebitali byakuvuma ebitali byakukandula kubanga obusiraamu si bwa Musa era si bwa Haruna bwani gwe yogera bwogezi tovuma bantu naye baddaayi bangi nnyo ayimira ku kituuti n'avuma buli kiramu kyonna ekyo nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam n'akafuwaza buli kimu. Sheikh nabadde nsoma ku mulyango ogumu gwadde dabitu al-kabirati omulyango measurements etulaga empima al-kabirati ey'amazambi amanene ne batugamba ti wa adam n'okutuziyiza okubeera nga tujjako ahalil qiblati bannannyini kibula balikuna amakulu abasiraamu nga tubajjako aljanna awu nnaara olw'okuba nti olabye akola ezzambi tuziyizibwa kubanga gwe omulabye akola ezzambi si kyekyo omulabye akola obwenzi obwenzi si zambi ate nga liri mu sabu al mubiqaati
wamulabye si bwe kiri naam naye omanyi ki mu kumulaba ekiro kino wamusanze jjo naye ekiro kino manyi kyo basibye mu maziga nkaaga kabirira Allah kuzambiri yakoze munanga Allah nzirira munanga Allah nasobezza Allah obudde bugenza okutya kujja mu fajiri ng'ali mu maziga kwe kutwewaza bannaddaai okaafuwaza omuntu olw'okuba omulabye akola ezzambi kubanga tomanyi oluvannyuma lw'ezzambi eryo kiki kyagoberezaako so kati sheekhe mbadde nkatiriza ekigambo kyoyogedde ekyokubeera nga bannaddaai tweddako ku mpisa awo wennyini omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama yagamba nti man satara musliman satarahu Allahu alayhi fi dunya wal akhirah omuntu bw'abikkirira musiraamu munne olw'akamugo kaba amulabyeko ekyo nakyo kyamumpisa sheekhi man satara musliman omuntu bw'abikkirira munne omuntu bw'abikkirira musiraamu munne satarahu Allahu alayhi fi dunya wal akhirah ne Allah agenda kumubikkira kuno ku nsi ne ku akhirah kubanga sheekhe tuli basobya hadithi msala bajaga ati kullu bun adam khata sheekhe haji mufuti qadi mukulu wetwale kullu bun adam khata fenna tuli basobya eri Allah kati golwa leero olumba abye nenga je wasuze mbwenzi la hawla wala quwwata illa billah sadakta je golumba yasuze mbwenzi nenga wasuze mushiriki kati fenna sheekhe tuli basobya kiri hadisi gyogambye nti twebikkirire fala tuzaku anfusakum inna Allaha a'lamu biman ittaqa tukuza sheekhe banti nze ndi mulongoofu nnyo toli kubanga Allah subhanahu wa ta'ala huwa a'lamu biman ittaqa mu kitabo kye amanyi abamutya Allahu akbar wa lillahi alhamdu kyovola banga liteka linti qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura abantu bagenda kukulembeza emirimu gyabwe nga mu mwabalabanga nga bakola wallahi batuke eri Allah faj'alahu haba'an manthura Allah ngagenda kugifuula nfuufu bisasiro sheekhe mwamulabanga musajja w'amaanyi wallahi w'amaanyi naye faj'alnahu haba'an manthura lwaki nti ebyali wakati we ne Allah mutemubimanyi sadakta wano yakolanga kirala naye wakati awo wallahi ng'ayonona nga temukimanyi so kati sheekhe ku nsonga y'empisa gy'oyogedde tubadde tukateza na bigambo ebyo nti mu butuufu tubeere n'empisa naddala mu daawa kubanga daawa sheekhe yeefuga ensi yonna daawa buli wetabeeramu mpisa n'omuntu abadde atandise okubaako kyakolaakola yeyongerayo bweyongezi so sheekhe nsobodde okubeera nga tukatiriza n'ebigambo ebyo simanyi ba sheekhe Haddad alina kyayinza okubeera nga afundikira n'ensonga oba twajogerako luli tubeera ate nga tugenda ku nsonga yokusatu inshallah ta'ala naam sheekhe ndoza tugende ku nsonga eyokusatu al-awfu ensonga eyokusatu naam al-awfu kitegeeza okusonyiwa al-afu naam al-afun okusonyiwa yensonga eyokusatu yenna ayagala obuwanguzi n'okuwona ebizibu by'ensi eno n'ebya akhira tulabye nga alina okubeera n'ebintu musanvu ekisooka okubeera n'eddiini ekyokubiri okubeera n'empisa ekyokusatu al-afun okusonyiwa Allahu akbar okola kutya okusonyiwagana abantu obweraliikirivu ne pressure abantu gye mulaba gye balina mu duniya butasonyiwa kubanga omuntu asiba ekintu ku mutima ne kimuviiramu obulwadde lwa butasonyiwa era naganze ekisobola kusonyiwa Sulaimaani ebyange ne Sulaimaani wa Allah gye bigenda okola kutya Allahu akbar kumbe naye atudde ku bomu ekyo kinene sheekhe atudde ku mazambi kati al-afun okusonyiwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yaliyogera ku nsonga y'okusonyiwa yagamba bwati mu Qur'ani ekitiibwa a'udhu billahi minash shaitani rajim الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الذين ينفقون في السراء الله سبحانه وتعالى يلي يقول لكم بيتين بيابا أنت أبتيا الله أبا كيندو كوينجي رجانا
ebitende by'abantu abagenda okuyingira ejjana era abatya Allah. Qur'an etugamba nti alladhina bebo yunfiquna fi sarra'i abagaba abawaayo sente zaabwe fi sarra'i nga bali mu mbeera ennungi fi sarra'i ng'ensawu nsanyufu akasente mwekali n'atoolako n'awaayo kyatoolako nga weekiri ngati esente tezimwekubisa mpi. Allah n'agamba nti waddarra'i n'abo abawaayo mu bwavu. Omusajja alina siringisi 10 ezo zatunuulidde oba siringisi 10 olwo ne bavuga nti obusiraamu bwetaavu n'ajjako 5 n'abiwaayo. Allah n'agamba nti walkadhimina alghayidha n'abo abakuuma obusungu. Eri abantu abalina obusungu nga bwattumbiizi ava mu mbeera n'okuluma n'akola atya ne bw'abeera sheekh n'agamba nti nze nja kwatika n'omuntu Allahu akbar kubanga bamwogeddeko oba nabbi bamwogerangako ne bamuvuma daga nti ne bamugamba nti muallam majnun okiraba naye ate butyaggo tayina ayega tiwaliwo ayega nabbi yeewerera omunaga nti nze ngenda kwabika naye. Kati Allah agamba nti wala kadhimina algaidha n'abo abakuuma obusungu wakati mukunyiizibwa wala afina ani nnas era n'abo abasonyiwa abantu bannaabwe wallahu al-afu wal-afina ani nnas n'abo abasonyiwa abantu. Kubanga sheekh bw'otasonyiwa abantu nobeera n'omutima ogutasonyiwa abantu kitegeeza nti ojja kuva mu nsi muno nga toyina mukwano gwo. Ne bwe babeera baana ojja kuva mu nsi nga toyina mwana mukwano gwo kubanga gwe tokola otya. Ne bw'aba mukyala ojja kuva mu nsi muno ng'oli muwulu kubanga gwe tosonyiwa. Kati ekyo kimu ku bitendo eby'abantu abatya Allah subhanahu wa ta'ala era yenna ayagala okuwona ebizibu by'ensi eno ne bya akhera alina okubeera ng'asonyiwa. Lwe tunaawangala n'abantu byebitendo byabakkiriza. Ogambye nti ekisooka alkadhimina algaidha ababakuuma obusungu wakati mukunyiizibwa. Mu hadisi ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi yagamba nti awwalul qalbi aljunun wa akhiruhu nadamu. Naga nti okusooka kw'obusungu kuba kugwa ddalu. Omuntu bw'asongola sheekh akwata effumu omuntu bw'asongola akwata amayinja abatafuuse mulalu. Kati mu bitendo by'abantu abatya Allah era mu bitendo by'abantu abagenda okuyingira ejjana bakuuma obusungu tebabeera na busungu bwa ttumbiizi. Oyine bw'amugamba ebigambo okiraba asigala mukkakkamu. Allah naga nti wala afina ani nnas n'abasonyiwa abantu ababa banyiizizza. والله يحب المحسنين ne Allah jalla jalaluhu yuhibbu almuhsinin ayagala nnyo abantu abalongoosa. Naam alhamdulillah shekhe oyogedde ku nsonga gye tuliko ensonga ey'okusatu ey'okubeera nti tusonyiwa era n'obujulizi bwolese mu Qur'ani. Mu butuufu bw'otunuulira aya eyo Allah yatenda ebitendo by'abantu abawaayo. Abantu bakimanyi nti sheekh okuwaayo mala kubeera mugagga era abantu bakimanyi nti okuwaayo mala kufuna nnyo ne Allah ayogera ku baddu abo abawaayo mu mbeera nga Allah abagabiridde emaali bagirina ne bawaayo naye nga bawaayo ku lwa Allah. Ate Allah ne bw'aba abagezesezza nga tebalina era ensonga lwaki nti ekyo sheekhe kyekiteekeddwa abatuwuliriza okutuula mu bantu mu mitima gy'abantu. Era kyovola abantu basahaba ba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bategeera ekyo bawangayo ng'omuntu alunkana okuwaayo mu ddiini muno. Ne bwe kuba nti kutambuza da'awa sheekhe ng'omuntu alulunkana amanyi nti kyateeka ku akawunti ye tajiduhu inda Allah. Omuntu tasiima abantu bangi bakoledde abantu ebirungi mu nsi muno. Omuntu n'amukaddasa n'akomenkereza wallahi nga musasudde bubi. Naye Allah waffe tabaraka wa ta'ala bw'akugamba okuwaayo kyetulina okumanya ku nsonga nti okuwaayo nsonga nkulu. Ensonga yonna ey'obusiraamu kasita ebaawo nti kuwaayo omusiraamu neekubiriza nange nkukubiriza okubeera nti tuwaayo. Sheekhe n'onyonyola obujulizi obuzze mu Qur'ani nti omuntu alina okufuga obusungu era sheekhe mu bimu ebituleetedde emitawaana ebitulemeseza da'awa eno
kyekintu kyetubaddeko empisa. Sheekh omuntu bw'abeera n'empisa afuga obusungu. Lwaki? Nti omuntu bw'abeera nga talina mpisa ng'ebigambo byayogera bibi si kyangu kyafuga busungu. kyova olaba nti Allah subhanahu wa ta'ala bwe yayogera ku bigambo ebirungi yagamba mu Qur'an nti ya ayuha alladhina amanu abange mu abakkiriza taqullaha wa qulu qawlan sadida. Saddaqta. naga nti abaayi Allah yayita bakkiriza. Omuntu yenna awulira nti alimu empeke y'obukkiriza obusiraamu bwe bumuluma waqulu qawlan sadida. Ayogere ebigambo ebirungi. Sheikh kitegeeza abantu balina okukimanya nti mu bimu ebigenda okutuyingiza ejjana si kusoma Qur'ani nti bwo ogisomye si kugenda kwetolera hijja nti obagenda naye agambye nti tutye Allah tugenda ebigambo ki ebirungi. Bwe tunayogera ebigambo ebirungi yuslih lakum a'malakum, Allah agenda kutulongoseza emirimu gyaffe. Abatuwuliriza bashekhe bonna baddai bonna tulina okubeera shekhe okubeera ne adabu empisa nga tuli kyakulabirako. Omuntu yenna bw'abeera akuvumye bw'abeera alina kyakugamye gumiikiriza. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam tumusomako ebyafaayo bingi yagumiikiriza. Abasajja ne bamuvuma ne bamuvootola naye nga nabiyullah ng'asobola okulajjanira Allah n'aga nti Allah zikiriza abantu. Abasajja b'Etwaifu abaamukuba Allahu akbar nga buli wakwata bw'atasangula musaayi naye Allah bw'amutumira bamalayika n'amugamba ya Muhammad ogamba ki ekibuga kino eky'Etwaifu tukikole tutya tukivunike. Yagamba nti ku migongo gyabwe kuliko abakkiriza. olaba bwe yasonyiwa olwaleero ekiri mu nsi yonna tujja kwabika. Obutasonyiwa seeka kuleetedde abantu okwekyawa. Obutasonyiwa naye atenga ffe naddala nga umma yaffe y'obusiraamu nga Allah byagamba nti ta'amuruna nas bilbirri wa tansawna anfusakum. Tulina kulagirira abantu tubasomese okusonyiwa kutuule emitima gyabwe nga kutandikira kufa abasiraamu. Tukutandikira kufe badaawa badai bakulabe mu muzikiti mwoli embeerayo musitami kyakubuuziza oba akimanyi takimanyi kikyo olina okukola okusonyiwa seeka nsonga mu butuufu okukuma obusungu. Era kyova olaba nti ku nsonga y'okukuma obusungu Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti yabulabe yagamba nti omuntu bw'aba asunguwadde ateeka amazzi agabutuke mukama nga tagemira. Kuba tajja kwogera nga kiki yali yeewaza nti ekigambo kinnamusima kisobola omusimatukamu. Obusiraamu bwakoleredde emyaka 1000 bufa olw'obusungu. Kwa Sheikh eddiini ni Allah mutayinza okuba esibe naga nti obusiraamu buno ffe tulwanidde obusiraamu naye nga mu byakoleredde byonna. Waliwo hadithi mpanvu nnyo Nabbi yagamba sallallahu nti omusajja agenda kuleeta qiyama nga yasomanga nnyo Qur'ani nga tumulaba nti akaaba. Allah amugaa nti kadhabta wali olimba naye wasomanga abantu kukuwaana era bakuyite era bakuwaana. Kati nabwe kityo ensonga y'okukuuma obusungu Sheikh abatuwuliriza abali eyo abantu tulina okukuuma obusungu bwaffe ate tubeere nga tusonyiwa ki bannaffe. Bwe tunasonyiwa abantu bannaffe tulaba ebyafaayo bingi nnyo. Nabbi sallallahu alaihi hadisi ndala yagamba nti ma yarhamullahu nnas omuntu atasonyiwa abantu la yarhamuhullah fisama n'owekitiibwa Allah tabaraka wa taala tagenda kumusonyiwa. Kati tulina okubeera nga tusonyiwa. Olwaliro ekitulemeseza bantu kubeera nti tebasonyiwa ki mwana wattu ensonga eyo ntuufu ey'okubeera nti tusonyiwa bannaffe. Naam Sheikh barakallahu fika. Tuzabye Sheikh atunnyonnyodde ensonga ey'okubiri al-afu okubeera nga tusonyiwa bannanga okusonyiwa abantu abawangaalira wamu yagalagaana mba mulina okwesobya. Abantu nga muwangaalira mu kifo kimu muwangalira ku kitundu kimu mba mulina okukola ki mba mulina okusoba naye okusonyiwagana. Banne tusonyiwagana biidhinillah. Eyo nno yebadde ensonga yokusatu mukkirize insha Allah ate tugende ku nsonga eyokuna bi'aunihi tabaraka wa ta'ala. Allahu akbar walillahi alhamdu. Naam nga tugenda ku nsonga eyokuna ensonga y'okusonyiwa okumanya Sheikh yalagawala. Allah yagamba nti faman afa omuntu bw'asonyiwa abaamunyiizizza omuntu bw'asonyiwa abaamunakuwazizza wa aslaha nalongoosa fa ajiruhu ila Allah fa ajiruhu empera y'omuntu eriwa Allah. Nolwekyo tusonyiwagane kubanga okuwangala n'abantu walina okubeerawo bitateredde buki naye okusigala nga mutambula nga muli kimu nga ebintu bitambula tulina kusonyiwagana. Abakyala musonyiwe babba bammwe
abakyala abatulaba musonyiwe babba mmwe abaami musonyiwe bakyala bammwe abazadde musonyiwe abaana bammwe n'abaana musonyiwe bakadde bammwe tusigale nga tuli buki naye bwe tasonyiwe tujja kusigala nga buli muntu ali yekka Allah kyatayagala ne Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam kubanga Allah ghafuru rahim naye Allah musonyi era musaasizi gye tuli n'olw'ensonga eyo bannange yagala okuwona emitawaana gy'edduniya ekyo kirungi kibeere mu bulamu bwo ne mu bulamu bwange ekyokuna almushawara kitegeeza okwebuuza okwebuuza abantu bangi nnyo bafunye ebizibu n'emitawaana olw'obuteebuuza ekyokulabirako omuntu asobola kukola ssente ze n'ava e Saudi Arabia nga zimwotya n'ava e Dubai ng'akasente ke kamwokya okiraba kati najjanga ebujuuko naye nga zeggula kibanja naye nga wazze okugula ekibanja oba poloti fuuti 5 ku 100 ne neighbor waali awadde okumubuuzaako tasobola kumubuuza ya asasula busasuzi ssente obukadde 80 ng'awaayo atayagala fuuti 10 ku 10 atava ku kye ssente weeziri agenda okuyiwa material obwati ng'omusajja nti wano wooyiwa material ani yakuwaawo agenda okumaliriza ng'ali mu maziga gati senga naye singa yajja ku kyalo ne yeebuuza kati omusajja ono atunda poloti ono epoloti eno ye poloti eno eri etya kubanga neighbor ono abamanyi shekhe naye abantu bangi nnyo bafiiriddwa ebintu ne badda mu senga lwa buteebuuza Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi ula bw'oleyogera ku nsonga y'okwebuuza abasiraamu abali ku mutimbagano muwulirize bw'atayagala kwebuuza bizibu byo naye ojja kufiirwa ebintu bingi. Qur'ani etugamba nti fa'fu anhum wastaghfir lahum washawiruhum fil amri. Allah agamba Nabi Muhammad naga nti fa'fu anhum basonyiwe bamasahaba bano bawangala nabo fa'fu anhum basonyiwe wastaghfir lahum erobe gayirire ko Allah basonyiwe basabire ko Allah basonyiwe washawiruhum fil amri erobe buzenga ko kubuli nsonga ni wankwadde oli nabbi wange Allah washawiruhum fil amri bebuzenga ko kubuli nsonga yonna ni wankubadde oli mubaka wange nga go wasibwa ko Qur'ani. Kati okwebuuza kyetaagisa buli lwoweebuuza omanya kyobadde tomanyi naye nga lwakwebuuza era mu aya endala Allah yagamba nti fasalu ahli dhikri in kuntum la ta'lamun mubuuzenga bannannyini kumanya bye mutamanyi kubanga shekhe toyinza kubeerawo nga buli kimu okimanyi tosobola ne kati gwe buli obaleeta ekintu tebaitomanyi nti ekiti kiri eyo bida saate enkola ennungi akireese tuulako naye omugamba nti shekhe wasomesa ku nsonga gundi n'ogamba kigambo kino naye wakijjeewa shekhe agamba nti munnange genda osome ekitabo gundi mu baabu eyitibwa gundi ekigambo nakijjaawo olaba bw'obuuziza n'omanya buli wootabuuza tosobola kukola ki tosobola kumanya. So shekhe ensonga y'okubeera nga tushawara ensonga nkulu nnyo naye tatugenze mu maka gaffe mwetuwangaala mu maka omwami n'omukyala buli lwobanga gweokola bukozi ensonga ng'omusajja nti oli musajja ofundikira ebintu akaba bikulekedde ne geeti bagikulekera nojja n'okuba pibira nti buli kimu okikola kati weggulire kati ng'olina okola ekisumuluzo n'oggula akalyanga katono n'oyingira ate n'ogenda mu nnyumba n'okima ekisumuluzo kya geeti ennene nojja anti buli kimu okyerekera naye buli otubeera nga tushawara twebuuza mwana wattu tufuna enkola ennungi ey'ebintu. Naam Sheikh barakallahu fiika ebigambo ebyo byotusomesezza ne byotubuulidde nkakasanga abatuwuliriza tulina kitufuna era tulina kitwogerako. Naam Sheikh. Naam. Tulaba bulungi nnyo era tufuna ekyokuyiga nti ku nsonga ey'okubuuza abatulaba abali ku mutimbagano mwenna Sheikh nga bw'atusomesezza era obujulizi bwalise okuva mu Qur'ani. Sheikh abantu okimanyi nti n'eddiini eno yennyini bwe tuba tugikola tuli kwa kugyebuuza
buli lwebuuza omuntu oteekeddwa okumanya eddiini gy'olimu sheekh ekitone nnyo okimanyi nti omuntu asobola okwazina naye nga manyi nti okwazina kwayazina bukyamu n'atamanya nti wano waliwo maddi bweti etamukkiriza kuwanvuya naye obuteebuuza yasigala yazina naye nga manyi teyazina kituufu kati ekigambo ky'okwebuuza nakyo tukirabye nti nsonga esitula omuntu amadaala n'okuwona lwaki bwe tudda mu nsonga yaffe y'eddiini bw'oteebuuza osobola okukola ekintu ky'okola sheekhe nga weesabira muliro naye ng'omanyi nti oli ku ibaada ng'omanyi nti sheekhe ng'omanyi nti oli ku ibaada naye nga bw'osaba by'osaba naye nga weesabira ki muliro kati abatuwuliriza bonna tulina okwebuuza sheekhe ankolete kitono ku hadisi yasomesa ku kigambo nniya buli muntu yategeera lule nniya innama al-a'maalu binniyat waliwo omuntu amanyi nti enniya kugamba nti nawaitu maliridde usalli okusaala oyo naye nniya ne wabeerawo yamanya nniya nti nniya eviira ddala ku fi qalbi kuba bw'otematema ekigambo nniya sheekh ambayo ekyokulabirako oluvaano kati ogenda Kampala oli mu takisi oyogera kakati ngenda bwe naabantuse ku Mukwano Arcade ngenda kukola bwedi abakulaba bayinza okulooza nti wayazo zaapanga naye nga nniya y'ogenda ogenda kugulayo essimu oba ekkanzu kati obuteebuuza omuntu n'agamba hadithi eno esomesa enniya naye baali bategeeza nniya ki sheekh abantu bangi nnyo kyova olaba nti olwaleero abatulaba ffenna obusiraamu buno bwetwebuuza buli kye tukola ibaada kati edda abantu tetwategeranga kigambo nniya obuteebuuza sheekhe ng'omuntu agenda emanju n'agamba nawaitu taharatu nawaitu taharatu anil bawli nawaitu taharatu anil gusli kyegamba omuntu n'amenyeka naye nga kyonna ebyo byalinga biva mu kigambo innamal a'mal binniyat kati abali abatudde okwebuuza nsonga emu egenda okuwonya omwanadamu ne mu ddiini yaffe ey'obusiraamu omuntu mu busiraamu abantu bonna baagala obusiraamu abatuula abatulize naye okwebuuza weebuuze swala esaaliwo etya weebuuze buuzo entuufu efaanana etya sheekhe ebigambo bingi nnyo ku nsonga y'okubeera nti yeebuuza abatulaba abali eyo tulina okwebuuza ne mu ddiini yaffe ey'obusiraamu n'okusoma Qur'ani kokka weebuuze ntandika nti ogisoma weebuuza abagimanyi bajja kuwa amagezi nti bw'oba oyagala kukwata Qur'ani olina kukola bwoti naye buli lw'oteebuuza bwe nojja ogiwama nti n'ogigwira era eddiini ekulema awo wenyini sheekh ku kigambo ky'okwebuuza abatuwuliriza abali ku mikutu gyaffe Tahira Al-Huda Sheikh Aksamu Facebook bannange ekigambo kwebuuza okumanya kirungi bangi nnyo bawasiza abakyala nga basezi obuteebuuza naye nga lwabuteebuuza sheekhe naye bw'oba bwebuuza kati ogenda mu maka gaani ti abo basera abo balina n'ebbaluwa mu kusera n'eddiini temuli n'eddiini tebalina buli weebuuziza kati buli lwe weebuuza owona okuleeta ebizibu mu famire yo naye abantu baleesa abakyala nga basezi oba abakyala ne bafumbirwa abasajja nga basezi naye lwabuteebuuza kati ekigambo al-mushawara ekigambo kwebuuza kimu ku bintu ebireetera omuntu okuwona n'okubeera obulungi mu duniya ne ku akhira notugali singa namanya omukazi akuzaalidde abaana bana naye nga buli mwana buli lwaweza emyaka 6 atandika kudduka ku ssaawa 8 gwa kiro nti kiki nti maama waabwe musezi n'abaana yabasala ekiki naye nga kyavamu mutakola ki buteebuuza abatulaba era abatuwuliriza bannanga okwebuuza kyetaagisa nnyo era abaganda balina hadisi egamba nti obuteebuuza kyekikulukusa amazzi ekiro nga tegamanyi jagalaga Tajda Sheikh barakallahu fika olw'ensonga ezo tulabe baddu ba Allah twebuuze kubanga buli wetwebuuza tugenda kubeera ate nga tweyongerako n'ekisembayo ku hadithi Aisha radhiyallahu anha yagamba nti man amila amalan hadha ma laysa amruna fahuwa raddu omuntu bw'anaakola omulimu gwonna nga teguliko ndagiriro zaffe amakulu olina kusaba kukubuuza kino kyakolebwa kitya era kikolebwa kitya nayo kibadde Allah twebuuze tusobole okubeera nga tutebenkera mu ddiini yaffe tuwone ebizibu by'edduniya abange bino ebintu bye tulaba tubiraba nga bituyamba mu dduniya ne ku akhira omuntu buli we weebuuza nti bannange wano wayita kati waliwo abantu abavuga bodaboda waliwo mu kibuga kye bayita one way nga bw'ogenda bwoti tolina kuddirawo ate oddira walala kati buli woteebuuza nti abange wano one way oba si one way ng'ovuga n'ogenda oba odda bwoti polisi nekwata
niga nti ovuze wanuwe tolaba bakulanga kapande wano we butuufu kakugana kukola ki naye ng'obuzibu bukireese teweebuuziza so buuza ensonga gy'otamanyi gwe gy'otamanyi gwe abatamanyi naye abamanyi bagimanyi buuza nga tonnaba kubeeranga okola ekintu kyonna osobole okubeeranga okola ekintu ekituukiridde kisobole okukuyamba muno mu dduniya owona ebizibu ate ne kwakhera owona ebizibu so biidhinillah sheekhe tugende ku nsonga gy'okubeeranga esembayo ensonga ey'okutaano ate insha allah tulitandikirawo mulundi omulala biidhinillahi tabaraka wataala insha allahu taala ensonga y'okutaano eyeetegedde okubeera mu bulamu bwange n'obwammwe al infaqu abantu okugaba abantu okuwaayo ebintu byonna byetaagisa okubeera nga tuwaayo bweba ddiini eno okutambula yeetaagisa okuwaayo amaka gaffe okutambula geetaagisa okuwaayo abaana okusoma ebigambo bya Allah ne seculono w'edduniya kyetaagisa kukola ki kuwaayo kugamba okuwaayo kutuwa najaha mu dduniya ne ku akhira kutuwa obuwanguzi muno mu nsi n'oluvannyuma lw'ogivaamu era sheekha abantu bonna abawaayo ne bwabeera nga omuntu oyo byawanga bisolo bimwagala yes nga afuna akaseera n'abiwa katugeze oba binyeebwa oba bijanjaalo buli lwagamba bidduka misinde era bwe bijja waali tebyagala kuvaawo olw'ensonga akola atya ne Allah kyagamba mu hadisi al-Qudus naga nti anfika alayka waayo nange nkuwe. Sheikh oyogedde ekyo nzijukizza twalinga mu kyalo ewaka naye twalinawo ensolo embuzi ente naye muzeeyi buli lwe yabanga akomawo yajjiranga ku piki naye nga buli akomawo n'ebikuta by'ente. Allahu akbar. Kati kwe twamanyiranga nti muzeeyi ajja waliwo ekkubo main road kati ng'oburanchinga n'ovaako n'okwata ekikubo ekigenda ewaka naye nga ente etandika okukaaba n'okutambula bwetambula bwekaaba nga muzeeyi awese ekkubo era weetandika okukaaba nga mubala eddakiika emu nga muzeeyi atuuse. Kubanga buli yatuukanga ng'ajjako ensawo y'ebikuta ye kennyini ng'agenda nga agiteera mu kigundi kyayo ekyakibokisi kyayo ng'eneba nga yali nkola ye kati ente nga emumanya akyali wala kubanga alina kyagiwa kati oyogedde ako n'ozijukiza akantu akate nga nakalabako. Kati abantu bangi nyo baagala Allah abawe ssente bagaggawale naye gwe owaddeyo ki? Kubanga enkola ya Allah eri mpankule ntya yagamba nti anfika alayka waayo nange ndyoke nkuwe. Gwe bwakakeerera ani gwowadde? Oyina gwowadde ku ssente, oyina gwowadde ku kyokulya, oyina gwowadde ku lugoye ayambale. Kati mu bintu ebireetera omuntu okubeera obulungi mu nsi muno n'okuwona ebizibu n'okutuuka ku buwanguzi al infaqu okuwaayo okumanya okuwaayo kyalagala omuntu ne bw'aba afa mu bintu byasooka okulaajanira Allah amulekewo aga nti rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akum min as-salihin. Bamalayika noga nti wala yuakhira Allahu nafsan idha jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Kati ekigambo kuwaayo kigambo kirungi era nkubiriza abatulaba emitimbagano gino okubeera nga gitambula Allah bw'aba alina kyakuwadde ugambe Sheikh alhamdulillah amatagaago Sheikh alhamdulillah ntadde emitwalo 5 programu etambule naawe Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuwa kubanga enkola ya Allah mpankole ntya nibwe masirese ayate ziri ku nsonga z'okuwaayo ez'okugaba kathiran Allah mwagambira ya ayyuha alladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut. Naam. Abakkiriza anfiqu mimma razaqnakum muweeyo ku ebyo Allah byabawadde. Sheikh Allah tuwadde ebintu bingi ate bwetuba ekigambo ky'okuwa kino Sheikh kigazi bwetuba twogera ekigambo ky'okuwaayo abantu balowooleza mu bagagga tubabye muke balina okuwaayo bawava munno baani babasajja balaba kennyini koyina akatono ketugamba omutwalo gw'olina ekyokubiri mu biweebwayo si ssente zokka
amagezi kimu ku ebyo birina okusaddaakibwa n'obiwaayo kubanga waliwo wantu Allah tabaraka wa taala bye yawa amagezi ng'akubalira bizinesi nga bw'otwala amagezi g'akuwadde wallahi ofunamu ekyo nabanga Allah akuwadde kyabugagga ekyo kati Allah kyagamba nti anfiqu mimma razaqnakum muweeyo mu bye Allah byabawadde Allah atuwa bingi si ssente zokka Allah atuwa amagezi Allah atuwa ebiseera Allah atuwa obulamu Allah atuwa amaanyi ebyo byonna Allah bituwa kati amaanyi gano Allah gakuwadde gasse wonna wali okuyambako bwekyo nga tolina ssente omuzikiti baguzimba situle kalayi z'omusenyu oweereze kanyuga bulooka Allah akuwadde kyabugagga kyamaki kyabulamu n'amaanyi Allah bakuwadde kyabugagga kya bwongo jangu kuŋŋanya abasenyu nti bannange nti waliwo ddiiro bweti ne bweti nti waliwo ekintu ekyaze nti naye omuntu okufuna mu bitooke olina kubeera ng'osimba ne gaapu bweti ate abatona bakusimba olina okusima ekinnya bugazi bwe buti kubanga Allah amagezi agakuwadde mu ekyo so anfiqu mimma razaqnakum mwe Allah tabaraka wa taala mwabawadde kale sheikh ensonga y'okuwaayo ssebo nkulu nnyo ku mbeera eyo alhamdulillah naam nga tumaliriza ku nsonga eyo Allah subhanahu wa ta'ala tegeza mu surati al-Fatiri naam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. الله أكبر. نعم. natija jenjagaddemu katukimulungule abatuuliriza bafunemu Qur'ani tugambe nti innal ladhina yatiluna kitaba Allah mazima abasoma Qur'ani ya Allah wa aqamu salat ne bayimirizawo salat tano wa anfaqu mimma razaqnahum ne bawaayo mimma razaqnahum kwebyo bye twabagabira oba ne bawaayo kweba Allah bye yabagabira nga bw'obinnyonnyodde oyina ssente bw'oyita ssente zikuyitaba buli w'okwata ssente weeziri ku sayidi yadde wabeerayo amazike ku sayidi yadde owakono wabeera bwebiri ebibiri wano mu nsawo ey'ekkanzu wombeera mu 5 tobeera na ka 24 sodde ka 10 Allah ganti wa anfiqu era ne bawaayo mimma mwebyo razaqnahum bye twabagabira oyinza okubeera nga Allah yakuwa amaanyi oyinza okuba nga Allah yakuwa amagezi era abantu abasinga obungi abeebuuza ayinza okujja kati nga wane waffe ebulenga naga sheikh ntuse mu kibuga naye bizinesi kyetambula nga yeebuuza naga mbadde njagala kukola kyuma kya kasoli kinaakola naga nti nedda wane kijja okutambula kyuma kya muceere. Allahu akbar. Kiraba? Kati Allah agamba nti wa anfaqu ne babeera nga bawaayo mimma razaqnahum kwebyo bye tubagabidde sirran nga bawaayo mu kyama wa alaniya yarjuna nga basuubira tijaratan lan tabura ekyobusuubuzi lan tabura ekitadiba liwafiyahum ujurahum Allah wakubasasula empeera yaabwe wayazidahum era abongere min fadlihi mu birungi bye kubanga Allah ebirungi tebikola bitya tebimugwako ate tabinaako bwetaavu kiraba innahu ghafurun shakur aya bwegwayo mazima ya Allah jalla jalaluhu ghafurun musonyi shakur ate yebaza subhanallah Allah akola atya yebaza. So basiramu tubakubiriza abatuuliriza era abatulaba ensonga y'okuwaayo y'emu ku nsonga ezireetera omuntu okwesiima muno mu nsi n'okuwona. Okiraba ekirala ku nsonga y'okuwaayo sheekhe niwabeera abaana waka ng'olina enkolayo nga buli lwoddayo ddayo n'akaveera olutoola salaamu bonna nga assalamu alaikum warahmatullah nga bavuddeyo n'eriyo abantu mu duniya nga bakodo. Nabbi Muhammad yagamba nti asakhiyun qaribu min aljanna nti omuntu yenna omugabi qaribu min aljanna ali kumpi nnyo nejjana qaribu min annasi ali kumpi nnyo n'abantu baidu min annar ali wala naki so bannange tubakubiriza ensonga y'okuwaayo yenna ayagala okubeera obulungi mu nsi muno n'okufuna obuwanguzi n'okuwona ebizibu by'edduniya n'ensi. Okimanyi sheekh omuntu buli lw'omwaka okukwatirwa n'ensonyi
kituufu ndaka nti omusajja bw'afuna akaseta masha Allah omusajja ampitako ewe n'apakiroza omuceere nnya akukwatirwa alhaya naye omuntu atalina kyavaako tosobola mukwatirwa nsonyi. Era shekhe ekirala ku nsonga y'okuwaayo omuntu ayinza okulowooza nti mu kuwaayo kuno mu hadithi mpanvu nnyo eya sahaba Huzaifata radiyallahu anhu omusajja oyo yabuuza nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'amubuuza ku mirimu egisobola omuyingiza ejjana ate nga gimwesambisa omuliro. Ekigambo kyenjagalamu bwe yamusomesa nabbi salama bwe yamusomesa ebigambo bingi mu bye yasooka n'amusomesa ekisookera ddala awalan obutagatta ku Allah an ta'budu Allah wa la tushriku bihi shay'an. Naye kyenjagalamu kiri mu maaso bwe yatuuka ku kigambo ekyokusaddaaka n'amugamba Huzaifa okusaddaaka omuntu okukwata na saddaaka n'amugamba kizikiza amazambi g'omuddu ng'amazzi nga bw'olaba omuntu bw'akwata amazzi n'ayiira omuliro nga gukola ki gwadde gulina kuzikira. Kati omuntu okukwata shekhi abantu tulina amazambi mangi. Omuntu okukwata nga waliwo bazimba omuzikiti n'owaayo, omuntu okukwata n'oyamba muntu munno, omuntu okusaddaaka shekhe waliwo abantu nga Allah subhanahu wa ta'ala yamusitula amadaala ng'alya nenga ne mulirwana awali njala nga mulirwana awo koonawo nnyo. Kati abantu balina okumanya nga n'emmere agiyiwa ku kasasiro, akwata emmere eyo n'agiyiwa nga kasasiro kali bweru, mulirwana we n'ayita wali n'atunuulira omuceere n'atunuulira ettooke n'atunula ebifu by'ennyama by'enkoko byakoze ki be bayiwa kasasiro tategedde kumuwa. Shekhe waliwo abantu nga ye omubwetaavu bwe okumukwatikirako nga n'omusaddakira omazi. Kati abantu tulina okumanya nti okusaddaaka nsonga nkulu era mu bimu ebigenda okuwonya. Era ku nsonga y'okusaddaaka era kyova olaba nti hikima erimu Allah laki yatukubiriza nnyo abantu okutoola zaka. Seeka abantu abasinga obungi emaali yaabwe ekwatibwa fitina lwa butagitoolamu, naye omuntu buli lwatoolamu zaka Allah akyusa emitima gy'abantu bano ne girumirwa emaali. Allahu akbar. Shekhe omuntu abonaabona eyagenda ku kyenaabeereyo ne shekhe ng'omuntu tasobola kujja mu sadaka n'akomawo wano n'akola bizinesi ya bukadde 10 n'esaanawo naye nga mu zaka mukakadde akamala yetazemu emitwalo 2.5 aganya ogikola ki ogiwaayo. Kati abatulaba mwenna tulina okumanya kigambo okusaddaaka. Nabbi yayogera ebigambo bingi. Bw'oba tolina ssente kuba basaba baabuza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagamba ffe tutalina n'abagamba n'okwogera ekigambo subhanallah sadaqa walhamdulillah sadaqa nekyabaye kituleme la hawla wala Allah nga atwagala n'okwogera obwogezi ebyo ebigambo n'okujja obujja watumitu al'ada ani at-tariqi sadaqa n'okujja ekinyiiza mu kkubo ekintu mu kkubo ekinyiiza oba liggwa oba kinya n'okiziika oba kibuyinja. Abantu abatalina musonyi nga mu kkubo yatadde susu simba ali pikipiki okwate takoyiweko ejjinja lirawe naye ng'olaba nti lwakuli mukanzu oyambadde bulungi tosobola kukikola. Nabwe kiti n'okusaddakira abantu bafa b'omu maka. Sheekh omuntu abeera ne ssente naye ng'abantu be beegomba tebalya, abaana beegomba ennyama bagiyita kanyama, tasobola bagiyita kanyama. Nabwe kityo abali abatuuliriza mwenna ebyo bimu ku bintu ebisobola okuwonya omwana Adamu okubeera nti awona ku nsonga y'okusaddaaka. Tubeere nti tubakubiriza naffe nga twekubiriza mu nsonga y'eddiini eno tweweeyo nnyo tukole buli kyonna kye tumanyi nti Allah subhanahu wa ta'ala kya mu ddiini. Era abasiraamu abatuwuliriza obulamu bw'ensi eno twagala okubagamba nti tubulimu katono. Allah yayogera ebigambo bingi nnyo mu Qur'ani atukubidde emifaano mingi. Abagaga bangi Allah baatutte. Olaba Allah yatwala muganda ffe mukisaba Allah musasire byamusoma Allahumma amin. Emaani yagireka bashekhe bangi Allah bajjuludde. Abagagga bangi abali mu bitinde biti ebyebbeeyi naye gwe Allah bwakyalekedde obulamu. Ensonga z'obusiraamu ziseeko nnyo, tuve mu njawukana, tuve mu kutunulira bino, wabula buli kyoyiga mu ddiini kiteeke mu nkola. Ate bwe kuba kusaddaaka beera nti owaayo, tobeera okwewungako maali nga togijjaamu kantu konna. Fubaani b'osaddakidde mu muzikiti ne batuuka okusabayo ennusu 10 omusiraamu natasobola kuwaayo shekhe nga waliwo obwetaavu nga bakumanyi ne imaamu wo nga akumanya akusaaza n'agamba shekhe tuweeyo emitwalo 2. Siraamu nasirika
nenga bwatuuka eri mu mbeereza ya duniyawiya agaba bugaba nga tebamukoze ki tebamusabye naye kizikiza amazambi sheekhe tugenza okutegeera obusiraamu nga tulina abaana obw'obwenzi ebbali sheekhe tugenza okutegeera obusiraamu nga twazimba amasabo sheekhe tugenza okutegeera esswala zituyiseko emyaka miyitirivu tetumanyi kufuna wuzu kati baganda baffe nga tukomenkereza tubalambira nga naffe tweramira okubeera nti sebo sheekhe Aksam beera ku nsonga y'okusaddaaka naam sheekhe barakallahu fiika okuwaayo biidhinillah nga tumaliriza ne Allah tabaraka wa taala nabi sallama bali bamubuuza yasalunaka madha yunfiqun naam bamubuuza basahaba nti tuweeyo tutya Allah namugamba nti bagambe qul ma anfaqtum min khairin falilwalidaini byonna ebiweebwayo mu birungi falilwalidaini musooke muwa abakadde wal aqrabina n'abali ku lusigala abooluganda bakyala bammwe ne bakyadde ba Allah bebitiibwa tuweeyo ne tutandikire ku bakadde baffe bali bubi twala akaseera oyingireko mu nnyumba ya maama wo oyingire mu kisenge maama wo wasula akabulangiti kalimu n'ebiku Sheikh abagagga bali mu bibuga nga Allah amuwadde kalina naye nga mama ye mu kyalo bw'ogendayo weebuuza nti ono ye maama wa Abdallah subhanallah ye maama wa Abbasi ku mmotoka zaavuga bwati bwafana sapato emu myufu endala ya bbulu naye ng'oli Kampala wallahi ng'ali Kampala ayina naye kyodde Allah tuweeyo Allah tabaraka wa taala asobole okubeera ng'asumulula Sheikh ensonga y'okwayo nga tumaliriza amanya gasirikiddwa minisita omu wano mu Uganda ennaku eziyisemu bamukubye amasasi omukuumi we mukubye masasi ezo story yatambudde nnyo omukuumi we yakubye mukama wa amasasi kiringa kitajja mu bwongo naye kyekituufu naye byonna ogenda okubyetooloola nga mukama we obuzibu we bwajjidde kubeera nga mukama we tawa mukozi we butagaba wali obuzibu wokka Sheikh obuzibu bwavudde omusajja mukulu okumukuba amasasi nga byonna yabadde na bimotoka yabadde nazo yabadde musajja w'amaanyi ekyanja wano si wala nnyo wallahi obuzibu kwavudde kubeera nga tawa mukozi we mukumi nazimba omutima kubanga akulabye omukuumi yakuvuga mu mmotoka yakukuuma era mba mwena gye mulaga ebisawo bya ssente abirabako n'ogenda n'ogaba ne mukomawo n'akutwala ewuwo n'apakinga emmotoka ye n'afuluma geeti n'agenda n'atambuza ebigere n'agenda ewuwe nga tafunye ddene 10 tayinza butazimba mutima tasobola kyova olabanga embeera ekyaliwo mu ggwanga ey'okutta abakungu kubanga ekyo Allah akiraba nti ekyo nti kijja kuwonya ebizibu mu ddune n'ekwakira ekyokugaba kubanga munno gwe mutambudde naye oyingidde mu woteeri gw'olidde obiginye ali mu mmotoka agikuuma okomyewo omugambi simbula ne mugenda muyala mutuusa awaka waliwo bitateredde kulongoosa ofunye ekyetaago oyagala genda mu manju n'akuwerekera n'asigala ku mulyango ng'ayimiridde bwawulira akuuma muyala kati wallahi ekyobalaba nti obusungu yakwata mukama we n'amukuba amasasi n'amugamba nkooye naye nga nsonga ya butagaba naye kyobadduba Allah ebizibu tukyabifuna butunabeera nga tekutte ku nsonga zino butunadda ku nteekateeka ya Allah tujja kuwona ebizibu kati singa oyo omukungu oyo yali awa mukama yali awa omukozi woyo omukuumi we ng'amuwa wallahi tasobola kumutta omusajja yayogera ebigambo naga nti mukazi wange agenda kuzaala omusajja namugamba mpeeyo sente ne bawampadde akadde kamu ngende omukazi wange azaale bulungi yagaanye ate sente nziraba bazirina nange nenneekyawa okirabe Sheikh obutawaayo nekyodde Allah tubakubiriza mwenna abagagga gye muli abakozi bemukozesa wallahi bakyabadda nnyo bwe munaabeera nga temubayisa bulungi nga temubawa ekyo Nabi sallama yakiraba nagati omukozi gw'okozesa ewaka ekisooka taliwa kukyabadde akola ayinza okuba abadde muweereza wawaka abadde awusigaalo asitula essowaani zigudde wansi zabise taliwa Sheikh tosala ku musaala mbu essowaani zino zowasiza kati ku musaala gwo ogenze n'omugulira obugoye mbu nasaza ku ssente zo engoye zino zeggulidde oteekeddwa okumuliisa oteekeddwa okumwambaza
kubanga abapaati kuggwe okumanya shekhe kikulu nnyo hatta ne zakatul fitri ogimuweera si ku musaala gwe naye kibadde Allah shekhe okuwaayo kuno kwotugambye wallahi kujja kututaasa ebizibu mu duniya ate ne ku akhira tufunemu kubanga okumanya kwa akhira tugenda kufunamu yagamba nti wama tuqaddimu li anfusikum bye mukulembeza mu kuwaayo nga min khayri mu birungi tajiduhu inda Allah huwa khayra wa a'zama ajra mugenda kubisanga birina empeera nnene nibe kibadde Allah ebitiibwa tubajjukiza abaganda baffe batulaba nti ensonga yaffe yasoose egenda tuviirako okuwona ku dunia ku akhira twagambye nti addiini omuntu okuba n'eddiini omuntu okuba n'eddiini eddiini ekutangira ebintu bingi biwali badde okola mu ddonoga nti nedda kinalabika kitya olw'eddiini n'okireka ate ne ku akhira eddiini egenda kubeera nga ekuyamba ne tulaba ensonga eyokubiri al akhlaqu empisa okuba n'empisa ennungi abange abalabibwako naddala ffe abawalimu tubeere wallahi n'empisa omusajja mukulu mu makaago gw'olabirwako beera n'empisa kuga buli muntu yenna beera n'empisa buli muntu yenna mu levo gy'oliko olw'okuba nti olabibwako abantu bangi beera n'empisa basheekhe tube n'empisa mu mulimu gwaffe guno gwa ddaawa ensonga ey'okusatu alafu okusonyiwa abange tusonyiwagane abantu abawangalira wamu mu butuufu twesobya wabaawo omukyala wo wako omusobya mukyala gwe osobya bbaawo kati bukaseera twetonda omusajja tolina kyovaako ga mukyala wo nti nsonyiwa ovaako ki omukazi tolina kyovaako ogamba mwami wo nti munnange nsonyiwa nasobezza naye nsonyiwa sitakyabadde kagenderere wallahi tolina kyovaako nga mutambula shekhe notugamba ensonga ey'okuna almushawara okubeera nga twebuuza abange twebuuze no man is an island teri muntu nti nze buli kimu nkimanyi namalayo bingi wallahi byotamanyi kubanga bali batukubira ekifaananyi ojja kumanya bali batukubira ekifaananyi kya irimu kiringa wolaba albahari nyanja mulimu asanako tampeko nagenda nayo mulimu asanako ebbaafu mulimu asanako epipa mulimu asanako lita 10 mulimu asanako ekidomola kati gwewasanako lita 10 munno yasanako kidomola aleese ensonga gwolaba nga etaliyo ku bwongo bwo nedda tuula gwe obwongo bwo bwe bukyali obunafu tuula naye omugaa nti munaye sheekh bayogedde ensonga ABCD nensaba kugintangaaza akubuulire nawe omubuulire ate awo wenyini sheekhe si buli nti kyotamanyi tekiriyo gwe aba takimanyi abantu balina endowooza nti kyatamanyi tekiriyo oyo bidaa ayagala bambuule ekyakola atya kyamanyi era kyalowooza era sera ku nsonga eyo abantu babuuza ebibuuzo mu darusu zino zetubeeramu yali nabuuza ekibuuzo ng'ayagala kumugamba ansa ye gy'ayagala owulira shekhe kino kiramula kitya ng'alina kikyo kyamanyi era bwe batakimuddamu ye kyamanyi agenda ku sheekhe omulala so kati bannange twebuuze byonna bye tutamanyi no man is an island gwe toli nti buli kimu okimanyi so twebuuze tubeere nga tugaziwa ne tumaliza n'ensonga yaffe shekhe gyatugambye al infaq okubeera nga tuwaayo abanga okuwaayo kugenda tuwonya ebizibu mu duniya tugenda kuwona okufa nga kuyitira ku bakozi betukozesa olw'okuba tubawa tugenda kuwona okufa nga kuyitira ku bakyala baffe kubanga tuba shekhe amanya shekhe omusumbo wano unisumbo wano bule amanya gasirikiddwa nze mumanyi shekhe omu bamuzala eri mubenti mukazi we yennyini gwayinamu abaana wali ogamba nti mukyalawo ate simanya mukyala mugole wallahi gwayinamu abaana atali omu batali babiri omukazi n'apanga abasajja ne bamutta so kati lwabutamuwa shekhe tugabe buli wetunagamba nti jjukira omuntu buli omu afuuka mukwano gwo buli otamuwa wallahi akukyawa shekhe akukyawa so baddu ba Allah tuweeyo tuwone ebizibu mu duniya tuwone ebizibu ku akhira olw'ensonga y'okubeera nga tuwaayo so basaba biidhinillah bandu ba Allah tukome wano sharing omusomo guno kubeere nga abandu bonna bagufuna tubeere ffenna nga tuyigira wamu tubagamba ebbanga lyonna nti ffe tusomesa kyetusobodde okubeera nga tusomesa naye nammwe Allah baatawa mukisa gusomesa ate musobola okuvuganyizibwako ewalala musaddaake daawa zino zitambulira ku ssimu
zitambulira ku mitimbagano zetagamu okubeera nga zifuna kasente abantu okubeera nga bagula ebimo by'omulembe abantu okubeera nga bagula data namba z'amasimu kweziri beera nga oterako sadaka gy'olina beera nga oterako kyonna ky'olina daawe beere ng'etamba naawe obeere paati mu daawa tutuke yaumul qiyama mu butuufu nga Allah akubala nti waliko naye nga weewunya engeri gye bakola mu daawa so biidhina tubakubiriza musharinge mubeere nga musaddaka daawa etambule tubeere nga tukubiriza bannaffe okubeera nga bakola obulungi kubanga gwe mulimu gwaffe biidhnillahi tabaraka wataala tusigadde Sheikh Sulaimani musanyusa abaddemu mu studio Sheikh Haddad Kikomeka abaddemu nange omwanyizi wa programu Sheikh Aksam Ilyas Range baddemu barakallahu fikum wa jazakumullahu khair saballah tabaraka wataala abatukumire ate tusinkane olunaku olwokusatu olwa wiiki ejja biidhnillahi tabaraka wataala jazakumullahu khair subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله